Mukire ekikeesezza olwaleero ebintu bya bukadde na bukadde bwa nsimbi bitokomokedde mu nabbambula w'omuliro akutte Quick supermarket esangibwa okumpi n'ekigwa ky'abajulizi eky'Namugongo mu disitulikiti y'e Wakiso. Omu ku beerabiddeko n'agage ategeezezza nti omuliro guno baguteebereza nti gutandikidde mu kifo we bafumbira emigaati munda mu supermarket eno. Waliwo supermarket omuliro gye gutandikidde balina beekeri y'emigaati gye gutandikidde naye abasulako ku kizimbe ne batya nnyo ne bagezaako okuba nti bakubidde ku fire brigade naye wayiseewo essaawa nga bbiri fire brigade n'etuuka esoose wayiseewo essaawa endala eyokubiri n'etuuka waliwo n'eyokusatu entuuse endowooza nga bunaatera okukya naye ne bamala omuliro ne baguzikiriza bulungi era kati buli kimu kiri okute ng'oggyeko okuba nti ebintu by'omu supermarket ebimu birabika biyidde ebikozesebwa naddala mu kufumba emigaati baresidents tekuli ndowooza afunye loosi yonna ey'ebintu. Omuliro gwatandika essaawa 8:00. Yadumira poliisi ezikiriza omuliro Joseph Mugisa ategeezezza nti poliisi gy'adumira egenda kufulumya lipoota akadde konna. Linda kujja kuwa details kubanga nja kuwa details. Abakulembeze mu disitulikiti y'e Gomba basazeewo okuwandiikira abakulembeze ba disitulikiti y'e Butambala nga beemulugunya ku disitulikiti y'e Butambala okusaanyawo ekibira ekisangibwa mu disitulikiti y'e Gomba. Embeera eno evudde ku kibira kya gavumenti eky'e Kaswera ekigatta disitulikiti y'e Gomba ku y'e Butambala mu ggombolola y'e Bulo mu kitundu eky'Ekyerima. Kitegeezeddwa nti ab'e Butambala baasaanyizaawo ekibira oludda olw'e Butambala era nga kaakano bakutte n'emiti egiri ku ludda lw'e Gomba bookya amanda n'okusala embaawo. Mu kukuza olunaku lw'ebibira mu disitulikiti y'e Gomba olwateekeddwa ab'ekitongole ekigatta abalimi mu Gomba ekya Gomba District Farmers Association Godifa ku ssomero lya Kyetume Catholic Primary School Empenja, ssentebe w'eggombolola y'Empenja Gomba Segirinya John Bosco yagambye nti eryo jjoogo lyennyini ab'e Butambala libatuusizza ku disitulikiti y'e Gomba. Y'omukwanaganya w'emirimu mu kitongole ekya Godifa Road akulabako agambye nti baggwamu amaanyi bwe balaba nga abeeyita abanene mu gavumenti bagenda e Gomba ne batema ebibira nga mpawo abakuba ku mukono. Waliwo ekigambo kya encroachment ng'abantu bayingirira ebibira naye ate kirasi y'abantu abayingirira ebibira si be bano abalimi be tukola nabo wabula bali abanene ng'ajja n'ebbaluwa nti evudde wano mu ofiisi nnene nga temulina nange gye muyinza musitoopinga ng'ate ekintu kyakola kikyamu kikosa obutonde bw'ensi. Emiti emikulu bagitemye tebazizaawo mirala kati ne twesanga naffe tulina engeri gye tusoomoozebwamu kuba tesobola bagambako nga ffe ab'ekitongole. Ssentebe wa Godifa Haji Badiru Kayongo n'omumyuka we Nakiganda Silivia bagambye nti ekitongole kyabwe kyakwongera amaanyi mu kusimba ebibira nga batendeka abatuuze okumerusa emiti n'asangwa n'okugirabirira. Mu mbeera y'emu disitulikiti y'e Ssembabule ekuzizza olunaku lw'ebibira olw'ensi yonna n'omulangeri bonna abaweebwa emirimu gya ttenda okukomya okusaanyawo emiti ku nguudo ne boonoona obutonde bw'ensi. Omukolo guno gwategekeddwa ekibiina ekitaba abalimi n'abalunzi mu disitulikiti y'e Ssembabule ekya Ssembabule District Farmers Association SEDFA ensambya nakasagazi mu ggombolola y'e Kawanda y'e Ssembabule. Akulira ekitongole eky'ebibira e Ssembabule Henry Bukenya agambye nti abantu ne kampuni abaweebwa emirimu egy'okulima enguudo basaana okuteekawo amateeka amakakali ku bantu basaanyawo n'okutema emiti gye basanga ku mabbali g'enguudo kubanga egisinga nnansangwa. Naye bakontrakita bano tebateekamu aspect ya kuzzaawo miti ate gye bakoze eki gye basenze. An example tulina oluguudo olwambuka okuva mu tawuni ogenda ku district. Oluguudo nga terunnakolwa kwaliko emiti kwaliko kabakanjagala nga gikwegiri naye olwakola oluguudo akyalina tebazzaako okusimba ki miti twagezaako kufolowinga nga baganda kati fenga district ne tusimbawo emiti ate twali twakasimba ate wayitawo pipe y'amazzi bagiyisa mu layini ya miti yonna ne bagitema. Akulira entambuza y'emirimu mu SEDFA Godfrey Bitakaramire Bike agambye nti embeera y'obudde ekyuse nnyo olw'okusaanyawo emiti n'ebibira bw'atyo n'asaba abantu okwefaako basimbe emiti.
ssentebe w'olukiiko lwa boodi eya sedifa honorable joseph kitayimbwa ssekabito agambye nti wasaanawo okuteekateeka ebitundu nga bukyali n'agamba nti n'amateeka gasaana okukwasibwa ku bantu abasaanyawo obutonde nga tegasosola mu baana na byana. Twali ne prior planning ndiki ekinaabeera wano ensonga lwaki gavumenti yagendanga ereka ettaka mu bitundu nesima ddamu n'egiteekawo n'erekawo ekazi ng'ebikumi ebi kuba yabanga ne pulaani olwali abantu bakitegeera batunda matunda but the plan was nti enkya mwenna nga muggwereddwako amazzi nakinaki mulina okuleeta ente ku mazzi ago ate ente jajja atunudde waggulu bw'ati n'asona amazzi n'akola ki n'agenda kiri ati bwe mala okunywa egenda nakola ki awo nawo abeerangawo plan sometime back naye ffe oba tukola bya tulinga abali mu lumbe mwami beerunga tomanyi lumbe n'asumana. Ekereziya Katolika mu Uganda etandise okweteekerateekera okulamaga okw'ennamugongo ku bawulinga 3 omwezi ogw'omukaaga era essaza ly'Ekereziya Katolika ery'e Fort Portal lye ligenda okuteekateeka okulamaga okw'omwaka guno. Mu nsisinkano ne bannamawulire ku kitebe ekikulu eky'abeepiskopi mu Uganda ensambya, omumyuka wa ssentebe w'ekibiina ekigatta abeepiskopi mu Uganda ekya Uganda Episcopal Conference omusumba Robert Muhirwa era nga ye musumba w'essaza ly'e Fort Portal agambye nti enteekateeka eno yakumalawo ensimbi essuka mu kawumbi akalamba. Bwe yabadde asoma ekiwandiiko ekikwata ku mukolo guno ku lw'omusumba Muhirwa avunaanyizibwa ku nsonga z'abavubuka mu lukiiko lwa Uganda Episcopal Conference Reverend Father Ben Mugerwa agambye nti wadde nga enkiiko zaatandika okutuula e Fort Portal tebannakwatagana bulungi na gavumenti ya kuno okukkaanya n'okubaluŋŋamya ku ngeri gye bagenda okutambuzamu okulamaga kuno mu ngeri y'okwerinda ekirwadde ekya COVID. Enkiiko ez'enjawulo zaatandika dda okutuula e Fort Portal ate wamu ne Kampala era nga zigenda mu maaso. Essaza ery'e Fort Portal yeetaaga okulambulirwa obulungi ne bakama baffe aba gavumenti naddala ku nteekateeka nga bw'ebeera ennamugongo kubanga abantu baba bangi nnyo. Bajeti yonna awamu ejja kutwala akawumbi kamu okusobola okutegeka olunaku luno olw'ennamugongo. Kwaya yatandika dda okweteekateeka ng'erimu bammemba 200. Mu by'emizannyo abazannyi ba golf abasukka mu 7 bakakasiddwa okwetaba mu mpaka za Serena Junior Golf Championships ez'omwaka guno eri abalenzi n'abawala era guno gugenda kubeera mulundi gwa 2 ng'empaka zino zitegekebwa. Empaka zino zigenda kubeerawo okuva ng'ennaku z'omwezi 15 okutuuka nga 17 omwezi ogujja ogwokuna ku Lake Victoria Serena Golf and Spa Resort ekigo. Babazannyi ba golf abato abali wakati w'emyaka 6 n'emyaka 18 bakuvuganya mu miteeko 14 egy'enjawulo. Abazannyi ba golf bannayuganda mu mpaka zino bagenda kuvuganya n'abazannyi abalala okuva mu nsi okuli Kenya, South Africa n'amawanga amalala era banka ya NCBA etaddemu ensimbi obukadde 40 okwagira empaka zino. Mu mbeera y'emu abatesitesi b'empaka zino bakakasizza nti empaka zigenda kukozesebwa okusunsulamu abazannyi abanaakiika mu mpaka za Venus Open ezinabeera mu Italy ku nkomerero y'omwaka guno ate n'okuzuula ebitone bya ttiimu y'eggwanga ey'abato. Empaka zino zaasembayo okubeerawo mu mwaka 2019 nga mu mwaka 2022 tezaaliwo olw'ekirwadde ekya COVID. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 699 337. Amaanyi geeyongedde mu ddwaniro Ukraine. Amawulire gonna gavayo galaga nti amagye ga Russia gongedde okuyeba Abajjasi ba Russia okutwalira wamu banafuye. Okusinziira ku bukesi obukoleddwa ebitongole bya Bulaaya eby'ekikesi bw'etebe entaanya ettamenvu amagye ga Russia goolekedde akaseera akazibu mu kibuga ekikulu Kiev amagye ga Ukraine gandibeetooloola ne gabawamba. Amawulire gano gagenza okufulumizibwa nga Ukraine ekamirwa bina ekibuga European ekibaddemu okulwanagana okw'amaanyi mu nnaku eziyise kikomyewo mu mikono gya Ukraine. Kyokka newankubadde guli gutyo Russia esazeewo ezanye ekifiiriza eyongedde okuwandagaza bbomu mu bibuga bya Ukraine okuli Kiev, Kharkiv ne Chernihiv era nga ky'ekibuga Mariupol ekifudde matongo ebizimbe kumpi 9 ku buli 100 byonna ebikubye n'ebisesebbula. Olutalo luno we lutuuse Russia egenda kuluwuliramu omusera Ssabaminisita wa Bungereza Boris Johnson olwaleero lunaasubira okulangirira emizinga 6 Bungereza gyegenda okuweereza mu ddwaniro Ukraine. Mu kusooka ne gavumenti ya Sweden yalangiridde emizinga 50,000
gyegenda okuweereza Ukraine ng'emizinga gino gyakolebwa kukuba n'okusaanyawo tanka ez'ebyokulwanyisa. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja.